Musango omulungi akyali mukulaba Emikolo n'embaga ku Bukedde TV nkyali Sharita Mtawe era nga tugamba tukyagendera ddala maaso n'okuba nga tukutuusaako wano ku Bukedde TV program yo ey'Emikolo n'embaga banaffe aba Radiant be bakyateeramu ddala essente era mukwano akozesa Radiant tojja kwejusa abadde takimanyi kozesa Radiant products Radiant anti-dandruff wasuka Radiant braid spray omusprayinga mu kaviiri ate Radiant hair dye enviiri zaagala kumyukirira oba zaamyuka kozesa Radiant hair dye enviiri za black zisinga okuba nga zinyuma era nga nyongera okugamba tufuna akatabo kaffe aka bride and groom osobola okubeera nga ate otegeka omukolo olunaku lumu seconds 3 buli kimu ekisanga mu katabo kaffe aka bride and groom omukyala w'omulembe alina kubeera ng'olina akatabo ka flare awo neegambira nti kaseera kano tugenda kuba ate nno munnange nga tugenda ku mukolo mulala era nga tugenda wa tugenda Jinja Wakitaka Idokolo era nga gye tugenda mu maka ng'omwami gwe bayita Ahmad Baweyo nga muwala we mulungi alina figa ennungi aseka ayogera bulungi amanyiraavu okusinziira ku mwami gwe yayanjudde gwagenda okuba nga ayanjira ng'omukyala bamuyita Aisha tusaba yasizewo n'agamba zekaŋŋende na mu Germany era ng'omwami gwe yagenze naye okimanyi nti bafaanagana yadde oli muzungu ate ono na Uganda naye munnange bafaanagana bamuyita Andreous Andreous yasanyuse Andreous yagenze kino kye nazudde mu mukyalo Munnayuganda ninagenda na Munnayuganda yakonye dance yaleese ebintu Aisha nye n'asalawo kakyuse emirundi 5 ate omwami we alina cash yaddidde Kampala yonna n'agitwala ejjinja omuli ne Bukedde TV abantu b'ejjinja basanyuse bakikoze batya kankulage omukolo gwabwe ku Bukedde TV tavaawo Nembaga ku Bukedde TV tuli wano Jinja ekifo tugenda okuba nga tusimbula faabako bakiyita Sunset Hotel. Sebo, salamu alaikum. Alaikum salam. Ogamba ki? Jendi ng'oli smart. Kale nabo. Sorry. Yeah, it's fine. Thank you. You're very smart. Thank you. How are you feeling? I'm very excited today because, you know, a very nice day. I'm waiting long for this day. He's my Kwanjula. Your Kwanjula? Yeah. Did they tell you what Kwanjula means? Yes. What does it mean? It's like the wedding in the village. Yes. Please tell us your name, sir. My name is Andreas, and I come from Germany. Okay. And I met Aisha around 4 years ago in my traveling to Southeast Asia. I'm a journalist, and since then there was love on the first sight. Yeah, it was love on the first day. What did you see the very first day you saw her? The eyes. The eyes. What was in her eyes? The stars. The stars, the moon. Yeah. Yeah. Are you looking forward to getting any kids? Of course. A boy, a girl? A boy. A boy. A little Andreas. Yeah. Yes. Muzungu boy. Yes, definitely. And you want the boy to look like who? Like the mom, like you? Like me. A message. Hello, Aisha. I love you so much. You know, I'm waiting so long for this day. I'm so happy to marry you, and I'm coming to you in a moment. Yeah. Tell her you can't wait. Tell her I can't wait. Yeah. I can't wait to see you in the village. Do you have any song you'd like to dedicate to her? Song? Yes. Any song? Oh. Do you know any Luganda songs here? Tuna, tuna. Olivange for Rema. Okay. The first Uganda song was Rema and Olivange. Do you know what Olivange means? You're mine. Yeah, you had to learn that, yeah? How are you going to dance when they play your favorite song?
Me? How? I show you. Yes. Yeah. Naye mukwano tugenda ffena ku mukolo era byonna ogenda biraba tava ku Bukedde TV nkwagala aboogere byonna bye bagala ndiyazifaayo tunga olimpise daluma meza tunga Ayamba nozibikira ebituli by'omutima amaziga sijagakaba